Yes, ku Projour Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kwoli. Nagamba subscribinga osobole okubanga ofuna updates ezigenda mu maaso mu ggwanga. Gw'atannaba kunyiga kadde naawe beera ng'osobola okuba nti okanyiga okusobola okubanga ofuna ebigenda mu maaso mu ggwanga. Yes, nabawa story y'omukyala oyo ng'ayogera, omukyala amanyiddwa nga Justine Namere, olw'ebintu ebyagenda mu maaso wakati we ne Faridah. Naye omukyala ono bulijjo asiikinga Faridah Nakazibwe okuvaayo okwetonda. Nenga Faridah ainsistinga ku kintu kimu, privately basinkana n'ono omukyala engeri gye bakolanga bonna nasobola okubanga yamwetondera. Naye omukyala ono yavaayo n'alaga nti engeri Faridah gye yapostinga ku page ye ng'alaga nti Faridah omukyala ono yali amwagalira bbaawe, ebintu byonna bye twategeera. Omukyala amanyiddwa nga Justine Namere yayagala Faridah aveeyo mu lwatu. Aveeyo yetonde publicly ng'ensi yonna ewulira ekintu Faridah nga ye omuntu ky'ataayagala era ky'ataasobola kukola. Omukyala ono n'ateekawo embeera era ne bamukyazaako ne ku TVM n'asobola okubanga era ayogera ebintu bingi ku Faridah Nakazibwe era nga kintu kimu kyafa omukyala ono aveeyo asobole okubanga amwetondera olw'okumuwaayiriza ebintu ebyamuleetera n'ofiirwa mikwano gye. Naye Faridah Nakazibwe yasigadde musirifu era teyavaamu kigambo yadde n'ekimu okuggyako ebigambo eby'enjawulo bye twamumanyiire okuba nti buli we tubeera ku Twitter eyo alina obugambo bw'ayogera obukoona. Era nga abantu ab'enjawulo baba bamanyi babadde balowoozaako n'oyo omukyala naye nga Faridah ye ng'omuntu alifana ate alina obugambo bwe obusesa kati w'obuwulira oyinza olowooza alina gwakoona. Yes, omukyala amanyiddwa nga Justine Namere Kyaddaakyi olunaku olwaleero avuddeyo n'abanga ensonga zino azitadde era azeesonyiye. Justine Namere avuddeyo n'awandiika post ebadde empanvu ng'agezaako okulaga public nti omuntu yenna w'aba asobezza oba olina okukola ki oba olina omusonyiwa kubanga w'otamusonyiwa mwenna musigala muyina obukosefu ku mutima okitegeera. N'agamba nti ekintu ky'okusonyiwa kiva ku mutima. Leeta ebadde empanvu nnyo naye ng'agezaako okulaga nti ye nga ye yeesonyiye ensonga za Faridah era tagenda kuddamu zinonooza oba oziyingirira. N'agamba nti oba ayagala alyetonda waba tayagala ye akikoze eki ye akyesonyiye olw'ensonga nti yafiiringa tortured psychologically olw'ebintu ebyamwogerwako era n'aluzinga sponsorship ez'amaanyi olw'ebintu ebyamwogerwako naye ye avuddeyo n'agamba nti ensonga ezo azeesonyiye tagenda kuddamu zoogerako. Naye nga ffenna tubadde tukimanyi nti omukyala Faridah Nakazibwe naye yonna gy'ali abadde akalubye ng'era ataddewo embeera nti newokola otya ye nga Faridah yeetonda yakimala tagenda kuddamu kukola ki kwetonda. Naye ng'olwaleero ensonga ezo ziwedde omukyala asazeewo azimale mu mbeera nti tewali agenda kuddamu kuyeekera munne tagenda kuddamu lumba Faridah mwegayirira kwetonda ye ensonga azeesonyiye. Ku Projour Media TV like nga commenting nga subscribing.